maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Owooluganda ne mwannyinaze ampuliriza mu kiseera kino neebaza olw'obugabirizi n'okufaayo kwa Mukama Katonda n'akuwa n'ekiseera okusobola okuwuliriza. Nga tugenda okuyiga ekigambo kye sinza kwerabira okwebaza olw'omulimu omulungi TV yaffe ABN 3 ABN gweweereza mu nsi yonna olw'okumunyisa ekigambo kya Katonda. Neneebaza n'olw'omukisa gumpeereddwa okuyiga naawe ekigambo kya Katonda mu biseera bino eby'enkomerero. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Amannya gange nze mukadde Kyeyune Joel ava mu busumba bwe Ssemuto mu bukadde bw'e Kapeeka era mu kkanisa y'e Kisimula. Neeyanza nnyo neeyanzizza olw'okumpuliriza. Nga tutandika kigambo kya Katonda, Omwoyo Mutukuvu ye yakiwandiisa era Omwoyo Mutukuvu ka ankozese ate ekigambo okivvuunula n'okiyigiriza. Mukama omwagalwa twebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde. Tuwe omukisa olw'ekigambo kye tugenda okuyiga. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ensi weetuuse tennaviira ddala mu mikono gya Katonda, newankubadde nga Sitaani alwana ogimuggyako. Naye engeri gye kiri kitonde tajja kukikkiriza kubanga ate ye yakirinako obuyinza era ye yakitonda. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe guliko nti enkiiko ez'obujeemu. Ebiseera bino wagenda okubeerawo enkiiko nnyingi mu nsi, era we njogerera nga waliwo enkiiko nnyingi mu nsi, naye ng'enkiiko ebigambo ebigenda okuteesezebwamu bigenda kubeera bya bujeemu okusinziira ku bunnabbi bwe tugenda okuyiga mu kiseera kino. Mu kitabo kyakubikirwa essula 16 okuva ku lw'12 okutuusa ku lw'14, nsaba owulirize n'obwegendereza ebigambo bino. Awo malayika ow'omukaaga n'ayiwa ekibya kye ku mugga omunene Fulaati ne gukalira. Ebigambo bino bya bunnabbi. Ebigambo bino si bigambo ebya bulijjo, kubanga mu kiseera ky'enkomerero obujeemu nga bweyongedde obungi, waliwo ebibya 7 ebirimu obusungu bwa Katonda bwagenda okuyiwa ku nsi. Yokaana we yabeererawo yawandiika ebigambo bino. Ekigambo bibya n'ekikompe byali bikozesebwa nnyo lwa nsonga ti Abayonaani abaabikozesanga okuwa abasingiddwa omusango obutwa baali bamaze emyaka 107 nga bafuga ensi yonna. Buyonaani yafugako ku nsi yonna. N'olwekyo Abaroma nga tebannatandika kufuga nsi yonna, Abayonaani omusango bwe gwabanga gusinze omuntu baamuwanga ekikompe ekitabuddwamu obutwa. Kyetuva tulaba nga ne Yesu Kristo abayigirizwa be beegomba balabe nga batuula ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono, Yesu abagamba ebigambo bino ng'ate kibuuzo ti naye ekikompe kye ŋŋenda okunywa musobola okukinywako? Bo baalowooza nti byali byangu era ne bakkiriza nti ye. Naye ne batamatira bulungi ne baleeta ne maama waabwe n'ababuuza era ekibuuzo kimu okubakakasa ti kyeyayogedde kyekyo, ne bakkiriza. Oluvannyuma yabagamba ti kale muli kinywako.
naye ng'ekikompe kyali kya busungu bwa Katonda, kyali kya busungu obw'ekiruyi obwali bugenda okukolebwa Abaroma okusaanyaawo ekkanisa nga buduumirwa Sitaani eyakyawa ekkanisa okuva mu ggulu n'agikyawa mu Lusukwadeni n'agikyawa n'okutuusa kati. N'olwekyo agambye nti malayika ow'omukaaga n'ayiwa ekibya kye ku mugga omunene Fulaati ne gukalira. Emigga gino mu bunnabbi giri ebiri, giri Babulooni. Naye mu Babulooni ow'omwoyo namwo mulimu emigga egyo ebiri. Ate nga zino z'eddiini ezakyamya okusinza, naye nga Babulooni ye mukama waazo. Agamba nti omugga omunene Fulaati ne gukalira, emigga gigaana abantu okusomoka, okujjako nga gutindiddwa n'ebidduka tebisobola kusomoka migga, okujjako nga maato. Bakabaka b'ebuvanjuba basobole okuyisaawo amagye gaabwe. Magye ki? Olunyiriri olw'13 lugamba nti n'endaba emyoyo egitali mirongoofu esatu nga gifaanana ebikere nga giva mu kamwa k'ogusota. Akamwa ka Sitaani akalimba kajja kuvaamu obulimba butawaanye ensi yonna mu biseera eby'enkomerero. Bulabe nga abalimba bonna n'abanaagenda ne bye buteesezza ne bamala babiisa, tebajja kusobola kutuuka mu bulamu butaggwaawo, baakuzikirira. Emyoyo gino agambye egitali mirongoofu, ekikere si kirongoofu, gyali gifaanana ebikere. Ekikere kye kimu ku nsolo ezitakkuta. Olwo nali ngenda ku 11:00 okukola, naye enkuba n'ensanga nnyingi, kyenava nkyama ku lubalaza n'ensangawo ekikere. Natunuulira ekikere kiri ebbanga linamalawo nga sinnafuna ntambula, naye ndaba nga ekikere kirya enswa, naye kyajjanga ne kinyoola ne ku bulago nga tezigenda, naye nga buli enswa egwa wekiri kuba ettaala yali eyaka ku lubalaza ate lwa seminti, nga buli enswa egwa ekikere kigirya. N'olwekyo emyoyo gino emizimu egigenda okutawaanya ensi era egigitawaanya kati tegikkuta. Emizimu gino gya byabufuzi, emizimu gino gya byanfuna, emizimu gino gya madiini, kuba giringa bikere tegikkuta. Ate ebikere bya mutawaana kubanga kibeera n'obulamu bwa mirundi ebiri. Obulamu obusooka bwe bw'oku lukalu n'obulamu obwokubiri bwe bw'omu mazzi. N'olwekyo emizimu gino gya byabufuzi ate gya madiini, naye nga bwe ŋŋambye tegikkuta. Kye yava nabbi ono agifaananyiza n'ebikere. Agambye ti ogumu gwali gufa mu kamwa k'ogusota n'ak'ekisolo. Eno yo ddiini esinzibwamu abantu abangi, n'aka nnabbi w'obulimba era ng'alina abagoberezi be bangi ab'amadiini abaagoberera era abagoberera enkola ze ez'okukyusa amateeka ga Katonda n'okuteekawo ennaku enkulu Katonda z'atateekangawo, n'okuteekawo amateeka agawakanya amateeka ga Katonda. N'aga nti abo be baddayimooni abakozi b'ebyamagero
mu madiini gano ebyamagero eby'obulimba bikolebwa. Abateesa n'abafuzi bonna ab'oku nsi okukuŋŋaana okulwana ne Katonda ayinza byonna ku lunaku olw'enkomerero oba ku lunaku olw'olutalo. Abantu bano bafuba okulimba abantu ti enkomerero tennaba era enkomerero teyiiyo. Bannabyabufuzi nga beegasse n'amadiini lwasonga bwe banamanya nti enkomerero etuuse, development enkulaakulana tejja kubaawo. Kyebava balwana ti olunaku lw'enkomerero terunatuuka. Ate bw'ayogera olunaku, Katonda mu Bayibuli alinamu ennaku 2 ezisangibwa mu kitabo kya Lubereberye ne zisangibwa ne mu kitabo ky'Okubikkulirwa. Olunaku olusooka lwe lwa Ssabbiiti. Abantu bano nga beegasse nga balina emizimu egitamatira, enjiri yagaana okubamatiza, ne babeera abasamize, enjiri yagaana okubamatiza. Abali mu kkanisa enteekateeka ya Katonda y'obulokozi ne bagigaana, naye nga n'amakanisa ge balimu bagamba nti ga Katonda. Bajja kuteeseza wamu n'ab'ebyobufuzi okulaba nga Ssabbiiti ya Katonda olunaku olwo luvaawo. Kubanga olunaku olw'enkomerero y'ensi lukwataganyizibwa bulungi n'olunaku olwa Ssabbiiti olw'enkomerero ya wiiki. Buli lunaku lwa Friday lwe lutuuka olunaku olw'omukaaga mu wiiki, ekkanisa za Katonda zibeera nzigule era abantu bangi balekayo bizinesi zaabwe, abalala ne balekayo amaka gaabwe ne byonna ebigalimu ne bagenda okusinza Mukama. N'olunaku olw'enkomerero buli mulimu gwonna gwa kuyimirira, abantu bagende bawummule mu Ssabbiiti ey'emyaka 1000. Peetero n'agamba ti mu maaso ga Katonda yenkana n'olunaku lumu olwa Ssabbiiti. Katugende mu maaso. Mu Yobu 1 ne mu Yobu 2 tulaba nga Yobu yalagibwa enteekateeka y'obulokozi ng'abaana ba Katonda bali mu lukiiko nga ne Katonda ekyamaani waalwo. Abaana bano baali bavudde mu universe nga be bakulembera zi planeti, nga Adamu bwe yandibadde agenda n'akiikirira abaana b'abantu. Abaana ba Katonda bano babeera n'enkiiko mu maaso g'entebe ya Katonda. Ku luno Sitaani naye yagenda. Bayibuli kyeva esoma Yobu 1 ne Yobu 2 ti abaana ba Katonda bwe baali batudde ne Sitaani naye najja. Ki ekyali kitutte Sitaani mu lukiiko olwo? Ng'oggyeko okutabulatabula kubanga yali yagobwayo mu ggulu, naye Katonda wa demokurasi wa bwenkanya. Abantu kasita bakkiriza obufuzi bwabwe okubukwasa Sitaani. N'olwekyo Katonda yalina kukkiriza oyo gwe balonze okugenda ku lunaku olwo oba mu nnaku ezo okukiika mu ggulu. Ekintu ekyakolebwanga okutuusa Yesu lwe yayogera nti kiwedde ku musaalaba, Sitaani n'alekeraawo era taliddayo kulinnya mu ggulu. Kubanga kati takyakiikirira lulyo lwa muntu, wabula twafuna omukiise nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Gy'alina ensonga yonna y'ensonga lwaki oteekwa okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, muwolerezaawo era mukiiseewo buli kyetaago kyo nga bwe wandikiiseza mu Adamu, kati kiyisenga mu Yesu Kristo. Bebulaniya 4:15 kyava agamba nti abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga nga bwe beetaaga.
tokoowanga, koowoola erinnya lye. Ogwo omulimu ajja gukola bulungi kubanga gwe mulimu gwakyakola kati mu ggulu emyaka mingi bukyazuukira. Sitaani yakiikirira ensi okumala emyaka 4,000 mu kifo kya Adamu eyali agudde. Sitaani teyakomaawo ku nsi, akyakola ekintu kye kimu ng'ayingira enkiiko ennene ng'olukiiko lw'amawanga amagatte, paaliyamenti z'ensi, enkiiko z'amakanisa, ng'ayingira mu miitingi, enkiiko ez'ebika era n'enkiiko z'amaka. So era naffe mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe tubeera n'enkiiko, era Sitaani awaguza n'aziyingira, naye ng'ekimuleese kwe kutabulatabula. Enkiiko ezo bwe ziba ez'abantu era baakozesa kubanga abantu bakkiriza okubeera baagenti be, ababaka be, bamukiikirira mu nkiiko ezo. Ne tusanga ng'amateeka mangi agateekebwa mu nsi ganyigiriza obuwangwa bw'omuntu, ganyigiriza enzikiriza z'abantu, ganyigiriza eddiini z'abantu, kubanga Sitaani ogwo gwe mulimu gwe okunyigiriza. N'olwekyo muganda wange, osaana nawe mwannyinaze, osaana obutabeera mubaka wa Sitaani singa olondeddwa okukiikirira abantu bo mu constituency yo, mu byalo byo, singa olondeddwa okukiikirira eggwanga lyo. Nzijukira bulungi abakulembeze ba Church of Uganda mu Uganda bwe bagenda e Lambesi mu lukiiko lwabo olw'Abaprotestanti oba Angalikani, abasumba ba kuno abalabiriza abagenda basimbira Nakakongo ekiteeso ekyokukkiriza okugattanga abasiyazi n'abagwenyufu abalala mu kkanisa ya Katonda. N'olwekyo bakiikirira bulungi eggwanga lino kubanga nalyo tekirikiririza mu bisiyaga. Newankubadde ng'abatuwa obuyambi bagezaako nga bwe basobola, naye bino byonna bagenda obiyisa mu nkiiko, babiyisa mu nkiiko, buli ebiyisiddwa abantu babiteeke mu nkola. Kyemuva mulaba ng'enkiiko zibeeramu entalo nnyingi kuba babeerawo ababeera ku ludda lwa Katonda n'ebeerawo n'ababeera ku ludda lw'omulabe. Gwe bonooba olondeddwa wonna wonookiika oba mu kkanisa onoobeera ku ludda ki? Nsaba olonda oludda olusingako lwe ludda lwa Katonda kubanga togenda kwejjusa. Kyokka nga bonna abawagira ebiteeso ebinyigiriza abantu ba Katonda bagenda kusalirwa ebibonerezo era bafune ne ku bikolimo kubanga bakiikanga bubi, baatunda abantu ba Katonda. Mu ssuula ya Zabbuli omuwandiisi waayo oba omukuŋŋaanya waayo tulaba nga mulimu enkiiko. Nkakasa nti bw'abeera Dawudi yali amanyi bulungi era Omwoyo yamulaga bulungi nti ennaku ez'oluvannyuma ne mu biseera bye byali enkiiko zitandise okukyama nga zikyamizibwa omulabe. Zabbuli nnamba emu egamba, omutwe gwaffe gw'okyokuyiga temugwerabira, gugamba nti enkiiko z'obujeemu, enkiiko z'obuki? Z'obujeemu. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Ababi bwe bamala okuteesa, ebiteeso byabwe ne bifuna olukisakisa ne biyitamu,
bafuba okulaba nti be babiteeseza be bakiikirira babitambuliramu. Naye Dawudi agambye oba omuwandiisi wa Zabbuli eyo ti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi era atayimirira mu kibiina ky'ababi newankubadde okutuula nabo abanyooma ebya Katonda. Okutuula nabo kwa muzzo. Mu paalimenti yaffe ey'eggwanga lino tuluusi wabaddewo amateeka agajja naye nga gakunyigiriza bantu. Tugenda okulaba abatono nga bafuluma nga balaba amateeka ago tegajja kuba bulungi. Kino kiba kinyigiriza obwongo bwabwe ng'era tebaagala kwetaba mu biteeso ebifaanana bwe bityo kubanga ebigenda okuvaamu oluvannyuma nabo bagenda kubalibwa kw'abo abalibisasulira. Wano kyenva nkubira omulanga abantu bonna abakiise ku nkiiko zonna okwegenderezanga ennyo n'okusaba ennyo Katonda obutayisaamu biteeso ebinyigiriza abantu kubanga abantu abo basuubirwa oluusi nti bamanyi kitono naye ebibanyigiriza babitegeera kubanga omwoyo wa Katonda abeera nabo. Mu Zabbuli ey'okubiri Dawudi ayogera ebigambo bino. Zabbuli zombi tujja ziyiga ey'okubiri n'esooka ng'era bwe tuyise mu Yobu esooka n'ey'okubiri. Lwaki amawanga geegugunga? Kabaka Dawudi yalinanga bannamawulire nga bamuleetera amawanga ng'agawulira waliyo obwegugungo. Okuva Sitaani lwe yafuuka kabaka w'ensi eno amawanga gonna yagayingizaamu obwegugungo kubanga ye mwegugunze eyasooka okuteekawo obwakabaka obw'obwegugungo eyalwana okulaba nga wateekebwawo obwakabaka obw'obwegugungo mu ggulu ewa Katonda n'agobwayo era n'alumba obwakabaka bwa Adamu nabo n'abuyingizaamu obwegugungo. N'olwekyo buli bwegugungo bwonna obukolebwa buba ng'omutandisi waabwo era abuwagira ye Sitaani. Ebivaamu ziryoke zibeere entalo zibeeremu obutakkaanya. Agambye lwaki amawanga geegugunga n'abantu ne batiganira obwereere okusala enkwe. Tagenda okulaba ng'abantu batawanira bwereere. Lwaki batawanira obwereere? Kubanga Katonda aba abawulira era bw'atyo bw'agamba. Olunya olwokubiri bakabaka b'ensi bakuŋŋaanye n'abafuzi ne bateeseza wamu ku Mukama ne ku Kristo we. Enkiiko zino zaabaawo dda ng'amawanga bwe geegatta ng'ebibiina by'amawanga amagatte bateesa oluusi ne batateeseza Katonda era ne batamuteekerateekera kuba nti abantu bateesezebwa ebibayamba naye ne babeera bankwe tibasala enkwe nga Yuda olukwe lwe yassala okutunda Mukama waffe Yesu Kristo, nga Yuda asooka olukwe lwe yassala okutunda Yusufu. Amawanga ameka agatundiddwa ebiteeso byenkanawa ebitunda bannansi okubeera abaddu mu mawanga amalala. Bino byonna bafuzi ba nsi be babiteeka. Bya bugagga byenkanawa ebigibwa ku bannansi ne bitundibwa mu mawanga amalala nga ne bannansi tebaganyuddwa baba baliriddwamu enkwe. Agamba nti bwe bakola bwe bati baba bateeseza wamu okutawaanya abantu ba Katonda era abakristo we nga bagamba nti katukutule enjegere zaabwe. Enjegere ze zisiba ensolo oba omuntu mu kifo
obutavaawo. Katugambe embwa ng'eneefugibwa obulungi esibibwa ku lujegere. Olwo nagendako esayidi y'Ekapeeka eyo ng'aliwo omwami alina ente oluganda, n'ente eri yali nnume nga y'amaanyi. Ennume eri yagisibanga ku njegere. N'olwekyo olujegere lwe lukuuma omuntu atafugika, ensolo etefugika, abazzi b'emisango okubakuuma nga basobola okufugika. Naye enjegere obunnabbi kitegeeza mateeka ga Katonda. Njegere zifaanana n'olugo. Edda abantu bakolanga sseŋŋenge oba olugo okukuumiramu ensolo zaabwe, naddala obudde obw'ekiro ababbi obutazibba. Obulungi bw'amateeka ga Katonda nti si ffe tugakuuma, naye go ge gatukuuma tuleke kufuna bizibu. N'olwekyo bamukisa abaagala amateeka ga Katonda. Tujja kirabeeyo mu Zabbuli esooka. Bw'obanga oli omu ku abo abaagala amateeka ga Katonda olina omukisa, kubanga Mukama akuteddeko olukomera, akutaddeko olujegere okusobola okukuumira mu kkanisa, n'olujegerere lwa mukwano lwakwagala. Agamba bw'ati, katukutule enjegere zaabwe, okwo kuteesa ab'amawanga gonna gwe bateeseza bakyawe amateeka ga Mukama nga batunala mu maaso, era tweyambulemu ekikoligo kyabwe. Ekikoligo kino Yesu yakyogerako mu Matayo 11 ennyiriri ezo eza 29, n'ayogera ku kikoligo n'agamba nti ekikoligo kyange si kizito so n'omugugu gwange si munene. Yayogera ku mateeka ge. Bw'ayogera ku kikoligo yali ayogera ku sabbiiti ye. Era ensi sabbiiti egiyita kikoligo, n'agamba addiini agagigaana gagiyita kikoligo. Naye yagamba ti ekikoligo kyange si kizito n'omugugu gwange si gw'amaanyi. N'olwekyo wagamba kutule enjegere zaabwe era tweyambulemu ekikoligo kyabwe. Mu mateeka mwe tusanga n'etteeka eryokuna nga nali ensi teryagala olunaku olw'omusanvu ne luyita olw'omukaaga, neefuuka wikendi ey'okukyakalirako n'emipiira n'ebintu ebirala n'okwabya ennyimbe, naye abantu ne batagenda kusinza kubanga abafuzi b'ensi nga beegasse wamu ne bannaddiini bitwalabye mu Kubikkulirwa 16 baakyusa ne bateesa bubi ku mateeka ga Katonda era ga Kristo we. Olwokuna, naye Katonda oyo atuula mu ggulu abasekerera busekerezi n'enkwe zaabwe ezitaliimu zimusesa, n'alyoka abanenya ng'ajjudde obusungu n'abatiisa nnyo ng'aswakidde. Bye bakola abiraba era abiwulira, kubanga yalina eriiso eribiraba n'ebyo ebikwekeddwa, kyokka ate yalina okutu okuwulira n'ebyo ebyogerwa mu kaama. Tuzze ku Zabbuli nnamba 1, agambye ti alina omukisa atatambulira mu kuteesa kw'ababi, kubanga tulabye ababi bateesa kumenya mateeka ga Katonda, bateesa kwonoona sabbiiti ya Katonda, era atayimirira mu kibiina ky'ababi newankubadde okutuula n'abo abanyooma ebya Katonda. Oyo amwogerako ng'ow'omukisa. Naye asanyukira okugondera amateeka ga Mukama. Omuntu ono yamutunuulira ng'asanyukira okugondera amateeka ga Mukama. Ekigambo bujeemu
kiba kitegeeza kumenya mateeka ga Katonda era kyekibi. Yokaana essuula esooka ekisooka essuula 3 olunyiriro olwokuna waddamu ekibuuzo nti ekibi kyeki. Bayibuli ez'Oluganda zigamba kumenya kujeema, naye Bayibuli ez'Oluzungu yeegamba nti ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda. Agambye nti omuntu alina omukisa y'oyo asanyugira okugagondera, kubanga nga bwe tugayize gabeera lukomera eri abantu ba Katonda. Kati abajeemu be bamenya enkomera. Waliwo omwami eyalina seddume ennene Kabowa, naye nga yo temanyi lugo. Engo zonna yaziwagulanga, buli awali olugo lwe baaluddabirizanga ng'eruwagula ng'egenda okunoonya enkasi, bagikwatira Bunnamwaya, bagikwatira Mutundwe wa Kitebi, lwa nsonga nti yalinga ekutula olugo. Kitegeeza tegondera mateeka. Naye asanyukira okugondera amateeka ga Mukama, era amateeka ago mwalowooleza emisana n'ekiro. Omuntu oyo gwe yayita ow'omukisa. Tiyafaanana ng'omuti ogwasimbibwa ku mabbali g'omugga ogubala ebibala byagwo mu ntuuko zaagwo. Lwaki? Mu nsi ey'eddungu omuti ogulabika obulungi gwegwo oguba gusimbiddwa okuliraana ensulo ez'amazzi. Mu bunnabbi omuti gufaananyizibwa n'omuntu. Omuntu ng'okukkiriza kwe yakusimba mu kigambo kya Katonda. Omuntu oyo abala ebibala mu ntuuko zaabyo. Ebibala bino tubisanga mu Bagalatiya 5 okuva ku lunyiriro lwa 22 nga gutukulemberwa n'ekibala ekyokwagala, okusaasira, okusonyiwa, emirembe n'ebirala byonna n'ogumiikiriza. Bye tulaba nti mu lugendo lwaffe olw'Obukristaayo tuteekwa okuba nabyo. N'olwekyo tulina omukisa, siga naffe tusimbiddwa kumpi mu kigambo kya Katonda, ng'era ekigambo kya Katonda kye tufukirira buli nkya, buli ttuntu na buli kiro. Ekigambo kya Katonda ekyo tujja kubala ebibala ebitasangibwa wakalu mu ddungu, nga bwe twagala nti eddungu kyekifo omutali Yesu Kristo era omutali kigambo kye. Ti n'ebikolwa byago tebiwotoka. Ensi erimu embeera ey'ekyeya ereetera abantu okuwotoka. Singa bulwadde bwe bukutta omuntu, singa bwavu bwe buluma omuntu, singa kkomera, singa kulaba nnaku eya buli ngeri okuva kufiirwa bantu be, omusanga nga mugumu, omusanga nga musanyufu, kubanga omuntu oyo asimbiddwa mu kigambo kya Katonda. Wano nkubiriza abooluganda abalina Bayibuli ze mwatyawa kubanga zirimu amateeka zibagaana okukola nga bwe mwagala, mbeegayirira muziddire. Abantu abamu usanga nga ziriko n'enfuufu, owange olinayo ku Bayibuli tuyigeko nkusomereko ng'agandi mwana tebera yajjula dde enfuufu n'obukuku ye baana bateeka wa nedda. Tufuule ekigambo kya Katonda okubeera ensulo nga weeteri tujja kuwotoka mu by'omwoyo. Ate bwe tuwotoka mu by'omwoyo kitegeeza kukala. Tetusaana kukala, tusaana tubeere ba kiragala, kubanga newankubadde abayenga eddagala era baliyenga mu kiragala. Newankubadde ensolo bwe ziba ziri omuddo
zisooka gwa kiragala. N'olwekyo bwe tulya naffe ku kigambo kya Katonda tubeera ng'ensolo ez'amagezi ezirya ku muddo ogwa kiragala. Agambye nti omuntu ow'omukisa oyo na buli kyakola kivaamu ebirungi byereere. Buli kyakola kivaamu amagoba kubanga asimbiddwa mu kigambo kya Katonda. Tusimbibwe mu kigambo kya Katonda. Katonda alyoka atukozese nga tuli nsuku ze ezinaaliisanga abantu be. Naye abakola ebibi tebakola bwe batyo. Ayogedde abantu abalala abakola obubi. Wali yagambye nti omutukuvu tatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kibiina ky'ababi newankubadde okutuula ntebe z'abo abanyooma. Ti naye ababi ebya Katonda tebibasanyusa kimu. Batambulira mu kuteesa kw'ababi era ne bakutuukiriza mu ngeri y'emu ne bayimirira mu bibiina by'abanyooma. Waliwo ebifo omuntu anafuna omukisa byatagwanye kutuulamu ate nga bya bulijjo. Abavubuka baffe baagala nnyo ebifo nga Zaala. Ebifo bya Zaala omwana wa Katonda togwanye kubituulamu, tebiriimu mukisa. Bubbi bwereere naye nga bujja bwekwese eri abantu abaagala ebyamangu. Amaka mangi gafudde olwa Zaala. Abaana bangi ne batasoma olwa Zaala kubanga ensimbi eziva mu ntuuyo Mukama ze yawa omukisa nti entuuyo zo mwono jjange ebyokulya. Naye ebyokulya bye bitandika okuva mu Zaala tebibeera na mukisa, bibeera na kikolimo. Ate era n'ekigambo ekirala ebifo ebirala mutagwanye ge mabaala. Zijjukira omufuzi omu owa wano lwe yagendako mu ssabo bafuzi nga babiri, naye abamawulire baagaana. Bagira ekiseera ekyo ekino ne bakikomyawo, oba yeenenya oba takyalinnyayo, naye olw'okubanga yali public figure, yali mukulembeze wansi, kyaleeta akeegugungo kanene. Naye n'agambye ti abantu abatatuula mu nkiiko ezo ez'obusamizi, abantu abatatuula mu nkiiko z'amalwa, mu nkiiko mu mabaala, abatagenda mu mazina zi dancing hall, ti abantu abo be balina omukisa kubanga babeera mu kusaasira kwa Katonda. Mu Uganda wange omwanyinaze, Katonda akusaasire. Bw'oba ebifo ebyo obadde obigendamu bikyuseeko n'ebifo ebirala bingi ebitaweesa Mukama kitiibwa. Enguudo nnyingi ez'abamalaaya ezitaweesa Mukama kitiibwa tetwandigenzeeyo newankubadde ku mikutu gyabwe. N'olwekyo abakola ebibi tebaligumira lunaku lwa kusalirako omusango. Ayize dda nti waliwo olunaku olw'okusala omusango, n'olunaku olwo lufaanana ne Friday. Olunaku olwo lwe lw'enkomerero. Yesu bw'anajja okugaba ebirabo, ekirabo eky'obulamu, abantu bano tebajja kufuna kirabo ekyo kubanga baagaana Yesu okubaggyako omusango nga bamukkiriza. Okugaana Yesu ne weesiga eddiini zonna, ne weesiga obusamize, kitegeeza gw'ogenda okwesasulira mu Geyeena. Kubanga bw'osasula mu Geyeena toliddayo kubeera na ssuubi. N'olwekyo tugwana abooluganda okufaayo ennyo ku bigambo bino. Era enkiiko ezitagasa, enkiiko eziwabiziddwa omulabe, twemenga kuzeetabamu. Ne bwe zimala okuteesa, twemenga okukkiriza ebyo bye ziteesezza okubeera nti tubigondera. Mukama yeetegese
okutaasa. Amateeka mangi agajja naddala baganda bange ab'ekkanisa ng'amateeka ago gagenda kubeera ga kukyamya abantu ba Katonda n'okubatwala mu kuzikiriza. Mbeegayiridde temugagondera, mugume munywere, kubanga Matayo 24 Yesu yayogera ebigambo ebyo nti abakulembeze bajja kwegatta era bakole n'ebibonerezo nga bwe beegatta. Tulaba ng'ayogera ebigambo bino ti naye Omwana w'Omuntu bw'aliwanikibwa aliwalulira bonna gy'ali. Omusaalaba guno tegwagatta ggulu na nsi kyokka, naye gwagatta n'abawalana ka Yesu Kristo. Tulaba nga Abafalisaayo, Abasaddukaayo, Abaseeni n'abalala bonna nga mwe muli ne bakabona baayogera ekigambo kimu ti akomererwe, akomererwe. Okwegatta kuno kwali bunnabbi obulaga okwegatta okugenda okusembayo. Njagala tumalirize n'ekyawandiikibwa kyaffe ekyasoose. Ekyawandiikibwa kino kyadde mu Kubikulwa 16 we yalabira ng'emizimu gijja kuyingira mu bafuzi b'ensi bafuuke ng'ebikere nga tebakkuta banakyemalira, bafuga obutakoowa, tewali demokulasi bwakukyusa bufuzi. Ne tulaba nga bannaddiini bagenda kubeera kyekimu nga nabo banyaga bunyazi bantu ba Katonda nga ne bateesa tebibeera na mugaso kukuza mawanga, kutaasa bantu ba Katonda na kulokolebwa. Yagambibwa ati Kubikulirwa 16 olunywa olw'12 okutuusa ku lw'14 ti awo malayika ow'omukaaga n'ayiwa ekibya kye ku mugga omunene Efulaati ne gukalira bakabaka b'ebuvanjuba basobole okuyisaawo amagye gaabwe. Gano agayise n'amagye gagenda kulwana n'okulwanyisa okulaba nti mu nnaku ez'enkomerero abantu ba Katonda banyigirizibwa, babonaabona era tebataasibwa. Nendaba emyoyo egitali mirongoofu, evil spirits, esatu egifaanana ng'ebikere. Twagambye ebikere bibeera political, religious. Mugendere nnyo eddiini ezitambulira mu gavumenti ziba za mutawaana ennyo olw'okunyigiriza abaana ba Katonda mu nnaku ez'enkomerero, kubanga gavumenti ze zibeera n'obuyinza okubonereza. Nga gavumenti y'e Roma eyali efuga Isirayiri bwe yalina obuyinza okutta Yesu ku musaalaba n'okutta bonna abatume n'abantu abalala bonna abayigirizanga oba abagobereranga ekkubo ery'obukristaayo. Ensolo oba obufuzi obwabonyaabonya abantu abo bwabeera bw'amaanyi mu mwaka 538 bwe bwatandika okubeera nga bufuzi bumu bwe bukulembera eddiini era bwe bukulembera n'ekkanisa. Bwafumitibwa ekiwundu gy'emyaka 2006. Obufuzi obwo nga bubonyaabonya bwamala okufumitibwa ekiwundu ate ko mu mwaka gwa 1929 ne buddamu amaanyi, bujja kwegatta n'abakulembeze bonna okulaba nga ekkanisa eyigganyizibwa zi gavumenti. Onooguma onoobeerawo, abawanguzi bokka abakkiriza Yesu Kristo era nga beegasse wamu be bajja okubeera abawanguzi. Agambye bw'ati nti obufuzi buno bwalabika nga buva mu busamize n'ekisolo maze okubwogerako ne nabbi w'obulimba. Sitaani yennyini nga ye kamanda
wakwegatta n'abafuzi b'ensi n'eddiini ezaagwa okuva ku mazima g'ekigambo kya Katonda. Muba mulaba ng'amawanga nga Nigeria gabonaabona kati ng'abakristaayo battibwa mu ngeri esingako obubi. Abo be baddayimooni abakozi b'ebyamagero abateesa n'abafuzi bonna ab'oku nsi okukuŋŋaana okulwana ne Katonda ayinza byonna ku lunaku olw'enkomerero. Nsaba abooluganda, Mukama abawe omukisa, Mukama atugumye, atunyweze. Bwe tunaaba tusimbiddwa ku nsulo ey'ekigambo kya Katonda ng'omuti ogusimbiddwa ku mazzi bwe gutasobola kusuulibwa kibuyaga kuba emirandira gisimbye wala n'embuyaga y'ensi eno, kubanga ensi ejjuddemu embuyaga kati, tetujja kutwalibwa na kufuuka bisusunku. Ababi balinga ebisusunku ebitwalibwa embuyaga. Omuyaga gw'ebyobufuzi bwe gujja nga bagenda n'ogwo, guno omuyaga gw'ebyenfuna nga gujja gugenda naagwo. Tebwandibadde mubi, naye ebiseera bino emiyaga egijja miyaga mikyamu. Emiyaga gy'okusaddaaka abantu bwe gijja nga nabo basaddaaka. Abantu abafaanana bwe batyo betuyizeeko. N'enkiiko enkyamu Mukama atusaasire twemenga okuzeetabamu, yadde okukkiriza bye bateesezza kasita biba nga biwakanya ekigambo kya Katonda. Mukama akuwa omukisa, abadde alaba era awuliriza. Katusabe. Twebaza Mukama kubanga ekigambo kyo kijjudde obugagga, era ekigambo kyo wakiyita mazzi mu nsi eno omutali kigambo kyo. Wakiyita mmere mu nsi eno omutali bulamu bwo. Ne tukwebaza kubanga wafuuka obulamu eri ekkanisa era n'ofuuka amazzi okuyita mu kigambo kyo. Kituluŋŋamyenga, kitutaasenga. Mu Kubikulirwa 3:10 wasangibwawo ebigambo ebigumya byenjagala Mukama mu kusaba kuno bituukirire gye tuli, nti weekuume ekigambo ky'okugumiikiriza kwange, nange nja kukukuuma nkuyise mu kiseera eky'okukema buli abatuula ku nsi. Tunuulira amawanga gonna nga gali mu kkema, abaana abato nga bakemebwa, n'abantu abakulu nga bakemebwa, abakadde nga bakemebwa, na buli muntu yenna, kubanga okukema Sitaani agukozesa alina obusungu bungi ng'amanyi alina akaseera katono asuule ekkanisa. Naye olw'okubanga yazimbibwa ku lwasi, Mukama katunywerere ku ggwe, tutaase tuwonye ogwaffe gwa kugulumiza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.